Kakati twasembayo akalulu akakyasinza okusata mazensi kaali ka star kamunamawulire munno nze namutuma ate muntu temutusibaako bintu banna tubalwanire obutabakuba tubalwanire ne mu kalulu gye babakubye ogenda kuba kintu kimukulwanirira gwe bakuba kibo bakuba kalulu kino nkiddamu eyeetwala mu kibata mukase ndi waddemu okusekanga bwenkola ne bano tebabakaka yawula nti ogenda kuwolereza be bakuba kibooko si be bakuba kalulu kakati nze nnemu okusekerera luswa eyatugamba nti alina ground kumba alina underground yayiseewo paka wansi underground era lwagenza okumaliriza nga underground emuwadde obululu 240 kati nno bano be baamulabanga n'omugenzi nga bakola kyeka abantu tebamulabanga akalulu kano nze njagala kwozayoza omuntu omu aliwa muganda wange ow'olugave mukibi Sadata. I want to congratulate you my brother. Bwe mutyo musosola abantu okongratulating amuntu tugenza ofuluma mu kalulu kano nga we are representable ab'olugave nga mukibi Sadata ensi etegedde nti alimuko is not just an artist aso reasoninga kweli debate y'oluzungu lugaanagaana mu mukwano yamuyisa sibulayi yagamba oba how should I bring it ngozanga agiwayinza alaba ddala konze leave it kale abantu b'e Kawempe 22 bagambye mutabani w'omugenzi Obote yali omukulembeze w'eggwanga nti ogwanidde otufuga 2 mu abo ogenda fuga ka 2 kubanga bagenze omulaba nga bagamba naawe wetunaatega okubako ensonga zetunwanirira onaatambula okyasoba n'eminga so kati kuno bw'ojjako akake kamu akengena olina okuggyako akalulu ka candidate n'ak'omukyala kajjeeko mu makage kati obuli 20 abaana tumuwenga 3 buli obufuuse bumeka 17 atuuso bbayo n'omuzzukulu alonda kaka tugenda eno family yamuwadde twagala okubaza family ayinako ate si yonna kubanga nze olaba nze just kakati anti Saymore kati kubamu akafaananyi kubanga ensi eno nzibu kale oyinza okubeerako kati katugamba akalulu k'eggwanga konna Saymore oyina obuko ne family yo ovoyo otya n'obululu 10 bwokka ate nga n'obuko bulina obuko balina emikwano wadde busobola okukuba ku ssimu akalulu kakati ne tuvaawo awo omanyi tulinayo betulita ba dramatist abazanyi ba drama ne tuba ne batuyita ba comedian tulina betuyita ba clown then tulina betuyita ba mad kadi Nsereko baba ku kya clown edda ku kyaki mad mulalu so ono abadde ex-president yakiikiddwa kibiina kyagiddemu ex-president kakati ono Nsereko ali wakati wa clown ne madi komedi wa Nsereko amukoze bulungi era abantu 32 banyumiddwa abamazeeko stress bino badde yeetika akatebe akamyufu badde bagamba nti mukwano singa otukwatamu ojja tusesa tufe bufu Kawempe will be funny naye ate Kawempe yasingamu ebifo ebijjudde comedy mulimu Vegas awo netuvaawo Musitwa Ismail wa PPP ekibiina kino kyamaanyi kyekya taata wa Bebekulu akabonero ttaala era abadde abannyonnyodde bulungi nti ye yettaala yawa ye mu Kawempe era abantu 39 ne bakkiriza nti ettaala eno beetaaga kitangaala nungi nnyo mu kukwata enswa naye akalulu naye siffe twabatuma Maka Henry Mukiibi Kasacca yafunye 10 tumuyite ku buyisi bannaye ku lulungi bw'obutanyiigira naye sinze namutuma muganda wani ng'oyogera tobyoge why tumuleke olima Saymore ompa olugambo obompa why muleke awo yafunye obululu 10 abantu baviira ddala ku luzungu atikuba mukingere why waddipi tumuleke
Mutazindwa Muhammad sweet cake era ng'ono wa DA awogana ki mukakuti yamukubira campaign abantu bayagadde DA ne basukka 186 lwapakale bami ne wobakyusa n'obazzeno wamanyi waliwo omuntu yafunye obulunga ne woobukyusa n'obuflipping ekirungi kya Mutazindwa nti woobukyusa aba afunye 186 ati lisitiko ye kale siyo ne yali awa PPF ne batamuwagira bagamba amazzi tegatabagana n'amafuta ko bali wesirikire jangu eno taata come to mami abadde ene betwali so gundi ya DA yasoose twagala okwozayoza mu kibi da lwayo mwakoze bulayi wazi mu kibi wange sife twayi batuma muleke tuseke byaffe ali yagamba nti waki baseka sinze nabatuma ekino ekirimu n'obukadde obusatu singa kyali kyabwereere tuvudde waawo mukibi Sadat ya performance bulungi very good era yatuwadde kodi yawe wole star 231 ali waliwo kodi esooka ya star 165 hash eyo ewola basoose kati obongo olina ebbanja ku bbanja okozesa Sadat star netwambuka Luwemba Luswa ali ku ground kati abantu bakwatibwa kisa eno yali new nga account ebadde dormant okozesa Luswa star 240 has bibana abantu be Kawempe omwana ono nga yali nnyo n'omugenzi what happened kale bagambye nti kale kabeere yaligenze naye baali bamutunira butunzi gamba yego yali n'omugenzi kale rest in peace netugenda Hanifa Kaladi yawadde sowe n'alemu n'obululu 385 ono yabadde asuza nambi nga teyebase nambi singa we bakootulooto tewali kyabadde kimuttaawo kale netuvaayo mu comedy netujja mbiri serious Farida nambi yafunye obululu 8,593 bwatyo Elias Luyimbazi Narukoola nafuna kibayita okukongombola obululu omutwalo gumu mu 7 mu 7 mu 6 obwasobodde obbalibwawo kwaliwo obutaakomyewo so difference yabadde meka awo y'omuwanguzi obululu nga 9 kyogamba yasinze ate obwa namba 2 bali newe difference yasinze obwono bali newe bandyegasse kyebandikoze kyebasobola okukola ku Narukoola mukolimira bonna abali mu kalulu n'obwafikidde ne bandi bumuwadde n'obwafudde kyebasobola okukola ku Narukoola mukolimira nti kale konikoni kasekere kuliiza ebikolwa aliba alaba kaki toyinza kuba munno bwoti naye observation yange on the serious note abaana babuuza amaanyi aligabadde gaki on the serious note observation yange tukoye ba comedian mu bululu bwaffe twatuuse awamu nga bali mu kwanjula akalulu katandike nga abamu betubadde tulaba bali serious nga tebalinawo na polling agent nze ekinnuma kiri bwe kiti Narukoola yawangudde naye kubamu akafaananyi singa tubadde n'ennambi ne Narukoola mu lwesa abantu bameka osanga tulina bye tutasobodde kuwa nnambi budde kumutegeera kubanga twagala tubalansinga eryato n'Ensereko afune obudde akole ki ayogere omanyi bwe kyandifaananye ku debate kitwalina wano nga tulina bakandidate babiri abali serious ne twebuuza ku bibuuzo ebigattako kati bano gye bakoma okujja mu bungi nga tebali serious bamala budde n'okutta obululu abannaabwe so tusaba bannange kubanga famire yani y'omu ku abo andibadde agamba kampona akalulu n'amaliza ate akawadde mu Saymore wadde nga akirabira ddala talina kiddako ffe bwe twakuliranga maama agamba muveeyo waawo temuzannyira waawo so bajjookazi muveeyo waawo temuzannyiranga mu bululu mutuleke mutuwenga mukubudde kubanga omuntu atasobola nakuweereza polling agent kujja kumukiikirira ddala how sure are you nti ogenda kuwangula so nze observation yange yokka munnange oyogolabaawo mu kkooti zabadde ayambaliranga obutakya
Nsereko yagambye agenda mu kkooti. Banange bagambye genda mu kkooti ebisingawo kkooti ejja kulamula ebisingawo. Omuntu era ayagala obwenkanya agenda mu kkooti si bwe kiri kuba mbadde mwagala nkozesa force wa let me go to court tulabe ebintu binatambula kyekyo nkimazi. Kaakati ndowooza era waba agenda mu kkooti omusango agukwase nalukoola. Aye tulinawo kansi omulala gwe olutambula mu ba celebrities What's up? Not come back seeding. tokwata ku remote yo